This is from Pantilla in the danger. Former PS Judiciary omukulu abadde amanyiddwa nga Kagolo Kivumbi yagambibwa okuba nti afudde olunaku olwaleero. Mbanirizaako ku Fifije the News Anchor era nga ngamba nti mukola ky'amanyi nnyo nnyini ddala yonna gye musinzira okuba nga ate mugyekuumiddeko. Oyo agambibwa kuba nti afudde obulwadde obwa COVID-19. Reverend Father Boniface Muhumuza era nga naye agambibwa okuba nti afudde olunaku olwaleero obulwadde obwa COVID-19. Ono abadde addukanya parish ye Kagonga Ibanda district. Embeera yo bwetyo bwefaanana wabula nga olunaku olwaleero ngenda kuba nga nkutuusako akatambi k'omukyala nga alaajanira mu nnyumba naye nga ateeberezebwa okuba nti alaajana obulwadde bwa COVID-19. Kirida oli otya? Kyebale munnange Farida ndi mulwadde oba yono korona gwe bagamba kolola nnyo senyiga mungi omusujja gunnuma nnyo omutwe magulu gankutuse Farida ndi mulwadde era neggalidde muno mu nju nemala neetwala mu ddwaliro sidda munnange ndi mulwadde olumbe lunnuma oba korona simanyi olumbe lunnuma nnyo olumbe lunnuma kati lunaku lwakubiri kirabika lwakubiri naye oyinza okugamba ndwalidde omwezi kituufu korona gyali munnange ndi mulwadde olumbe lunnuma abagambye kanneggalire bagamba mugende amanamirembe mugule enneemu neggaliki n'entangawuuzi byendiko byenywa neggalidde naye olumbe lunnuma baana bange munsabire nnyo katumala olaba embeera gyagenda obeeramu kuba batugambye dda wano Museveni yanyiga abantu mu ddwaliro batte basobole oweza emiramu. That is why people don't want to go to hospitals. So katumala olaba embeera gyagenda obeeramu for a few days. Embeera bwetyo bweyimiridde so nga ate eruuyi eno abakozi b'ensimbi oba abanoonyi baazo bo bwe batyo bagenze maaso okuba nga beetetenkanya masiki balonda zikozeseddwa ne bagenda mu maaso okuba nga ate munange bazikuba sabbuuni wali wonna n'amazzi zisobole okuba nga ate zidda ku mulembe era be bano boosanga batunda kamukamu so beera mwegendereza nnyo nga bw'okiwulira embeera bwetyo bwefaanana mu ggwanga lyattu Uganda. Are you supposed to take alcohol?
afande naye bimusukako. Ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya bw'ati agenze maaso okubanga ate ategeeza bannakawempe nti eddwaliro essaawa lyonna ligenda kubanga ate liggulwawo era nga ategeezezza nti omusawo nga gwe obusawo bwo bwewulira weeteeketeeke ogenda ate munange obeere nga weefunira kalimu. So nga ate ye omukyala amanyiddwa nga Sauda Madada bw'atyo alondeddwa omukyala amanyiddwa nga Honorable Zahara nga personal assistant we era ng'onaagenda kubeera mu charge of a special convoy KCCA. So no kongse omukyala oyo. Bo abakozi b'amawulire ag'olupapula olumanyiddwa nga olwa Daily Monitor bagenze maaso okubanga ate bafulumya eggulire ku lunaku olw'omukaaga nga balaga nti poliisi yakutte aba ISO nga benyigira mu kimanyiddwa nga petrol bomb attacks. Kino kyaleetedde omukulu w'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo okutegeeza eggwanga nti eyo y'enkola y'omukulu Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo agenda maaso okubanga bayiiya ebintu byabwe ne babikola bo bennyini ate oluvannyuma ekifaananyi ne bakisiiga nti aba People Power be bakoze emivuyo gino nga bagezaako okubasiiga ekifaananyi ekibi ab'ekibiina kya NUP era ng'agamba nti abaana bangi battibwa mu ngeri efaananako bw'etyo nga bagezaako okubawaayiriza nti bakola akavuyo ate nga tebalina kavuyo ke bakoze. N'ayongerako n'agamba nti abaana bangi bakwatibwa nga bagibwa mu nnyumba zaabwe, abamu bagibwa ku mirimu gyabwe gye bakolera era nga gwenjogeera bali basibe basibibwa naye nga tebalina musango wabula ate nga babawaayiriza emisango gye batakoze wabula ate gavumenti gyegenze maaso okubanga yo yennyini yeepangira. Era n'ayongerako n'agamba nti bennyini bamanyi n'okweyokera emmotoka zaabwe ate oluvannyuma ne bawaayiriza nti aba People Power bagenze maaso okubanga bakola ebintu ebifaananako we bityo. Kakati nno olunaku olwaliro wenjogeera agali mu nkubo gagamba mbu abakugu bwe batyo babadde basituddwa nga batwaliddwa mu maka ng'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu bagende maaso okubanga beekebejja emmotoka ye naye munange aba ISO bagenze maaso okubanga babasalako ne babagaana okubanga ate bayingira. Jjukira nti emmotoka eno yakomezebwawo era nga ye ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba si wa kugikozesa okutuusa nga emmotoka eyo yeekebejjezeddwa wabula abadde bagenda okubanga bakola ekyo basaliddwako aba ISO era nga tebaganyiddwa wadde okubanga bagikubako eky'omulubaale. Abakyala n'abaami kambanjulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'eddwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni ebisiraane bakuba onoonya mulimu mukyala oba mwami weetaaga mukisa olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankulu ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752 95 4317 oba omuweereze ka message ku WhatsApp 0782 79 49 22 ye Sheikh Musa Sinani tosubwa yangu wawonyezebwe. Olunaku olw'eggulo bannayuganda okuva mu UK bagenze mu maaso okubanga ate ba demonstrating nga bulijjo era nga balaga nti embeera egenda mu maaso mu ggwanga ly'e Uganda sintebekevu n'akamu n'akatono ddala era nga n'omukulembeze aliko si gwe baagala era ne bagenda mu maaso n'okubanga babanja bakabaka ab'enjawulo tebaasosodde bonna babagase wamu bwe batyo ne bagenda mu maaso okubisa ebipande eby'enjawulo ne babitimba ebiraga nti ffe kino kye twagala era ng'abo babadde bakulembeddwamu mukyala amanyiddwa nga Patricia Sewungu yes bwe batyo ne bagenda mu maaso kubanga bakola ekite kifaanako ekityo. Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'abeera nga ate abasiima olw'ekikola kino eky'obutassa mukono wabula nga ate tebakomye kubanga babanjiza Uganda yokka bakowodde bannansi aba Africa bonna ne babategeeza nti ekizibu kye tulina ffenna kye kimu tulina ba dictator era nga bano bagenda maaso kubanga ate batulyamu olukwe. Kankulekera akatambi kano gwe atakalabye ogende maaso kubanga ate wekkaanya bakyala n'abaami abagezaako kubanga ate balwanira eddembe ly'ensi yaabwe. Nsigadde nze Figure the News Anchor Gawulijjo atakuumira mpeera abeere nga akunkuumira musule bulungi temwerabira okusaba nga temunnebaka ate era bwe mugolokoka mwebaza omutonzi olw'okuba nti musobodde okuba nga muzzukuka mu musaba bawe n'olunaku olulungi mubeere bulungi musule bulungi mbagala nnyo mweraba. Ugandan voice matter! Ugandan voice matter! African lives matter! We're bringing Patricia from the Uganda is bleeding. So can you give her a round of applause? People power! People power! The power belongs to the people. As Africans, as the people who are suffering for our dictators, we must stand together. First of all, we must stand together. If we do not stand together to kick out the colonialists, because we're all suffering the same plight. Uganda has been suffering for 35 years of Museveni brutality. Why we're here today is to protest against the British from sponsoring the dictator. They give him a lot
rights. How dare you lie that you believe in human rights, yet you will give you proof, yet you see people are dying every day. You hide the media from bringing out what is happening in Tigray. You hide what is happening in Uganda. Why? The G7, you're seated here to make decisions for the world, yet people in Africa are dying. Yet you go to Africa and steal the little we have. This is why we're here to protest against your nonsense. This is why we're here to protest against your rubbish. Stop it! Stop sponsoring dictators! Stop sponsoring dictators! Stop giving them money! It is not aid, it is trade. Why don't you ask for accountability? The IMF, the World Health Organization, the money you're sending to Africa, why don't we have the accountability? Oxfam, World Child Organization, the Red Nose, every year you're sending money, you're financing wars in Tigray, you're financing wars in Congo, but you continually pretend to believe in human rights. This is pretense. We are sick and tired. We want to change. Stop the war. Stop financing Ethiopia. We want you to stop the war in Tigray because it's you who started the war in Tigray. But you sit here comfortably and say that you believe in human rights. And you sit in your offices and you sit in your office, yet people are bleeding in Uganda. People are killed. People, prisoners are being arrested. Then David Dandridge, you come out and congratulate Museveni after 35 years. Yet in Uganda, I have lived in UK for 20 years. We've had 4 prime ministers. Why would you still congratulate a dictator after 35 years? David Dandridge, we know you're seated there. Boris Johnson, you're seated there. Biden, you're there enjoying our money. This is our lives. We fought for democracy and we are going to fight. We are not asking you. We are telling you to stop sponsoring dictators. We know you give them money through loans. You give them money through aid. But it is not aid, it is trade. And we know what you're doing. So please stop it. Enough is enough. You keep, it is a mess. It is another fine mess. It is your problem. It is you colonialists who are fighting in Africa. You keep the dictators in power by giving them money, by lending them money. Why don't you stop the funds and let us see how they use the money? Leave our battles to us, but you continually give them money. IMF, World Food Organization, World Health Organization, you're giving money to Ethiopia, you're giving money to Congo, but you pretend. Then you pretend as if everything is right. It is wrong. It is enough. We are tired. It is your problem that Tigray is bleeding. We are tired. It is your problem that Uganda is bleeding. As Ugandans, as we stand here, we thank you so much, people of Tigray. Thank you for standing together. Thank you, the people of Tigray. Thank you for standing together. I'm here to encourage my fellow Ugandans. Look at what Tigray is doing. They are bleeding, but we've been bleeding for 40 years. Why don't you come out and we stand together? Because united we stand, divided we fall. We cannot allow the son of the dictator to take over our country. It is wrong, it is not right. Thank you so much for allowing us to hold your mic. I will stand with you and we shall copy whatever you do. Thank you. Hadagize, Uganda's bleeding. Uganda's bleeding. Uganda's bleeding. Thank you. People poor. People poor. People poor. People poor. People poor.
abasuubuzi kamba njuliredi atika owa atika unisex trends anti ona kutusaka emigugu gyo okuva mu ggwanga erya Take okutuuka mu ggwanga erya Uganda oli musuubuzi wa ngoye z'abaana z'abakyala z'abaami omuli empale engatto enkofiira amasuuti ebiteteeyi ensawo saati ne t-shirts wamu ne sharia abikutusako ku bbeeyi ensamusamu ate mu bwangu ddala muweereze ka message ku WhatsApp oba mukubire ku namba ye y'essimu +9053 770 02 Lady Atika owa Atika Unisex Trends okukwanguyiza ku nsonga zo.